Daddy Andrew owadde Palaso ne Alien Skin omukisa. Sibadde mukisa abo baganda bange kale obakoledde engoma like tubaina kyebanda bako kipya nange sina kyebanda bako kipya tuli ba Luganda. So what they have to do, we are in the same industry, so okusigawo kiro kijjawo nti kituufu bateredde bagambye omanyi tuli ba Luganda, because we are all about one love. Let the one love come together tukole oluyimba tumanye nti kati yes because I know how I can handle Palaso. I know him, he's very listening, because omuntu America yenna abadde aba ali tortured by anything. He has gone through a lot of things, so he can understand very carefully. So Alien muganda wange nsobola omugamba kino ne kino, because okulwana si kyekikulu nti obaye mubanya atabalagalwana na buli omu, but he can understand n'akyusa, because messages bamikwani bazze ne bazimba alina okutegeera olowooza banaabayo abantu bamekani nga bayimba kuggwe nga bakukuba, it will become that bad energy towards your life. Okitegeera obanga omanyi wali obaddekaawo n'otandika okuba ekifaananyi ng'oli mukowo naye enjala zikuwezi, kati otandika okuwulira eyebeera depression, though wekaza nogamba I'm fine, but the voices that they are singing for you, it is like praising you but in a bad energy way. So how many people will come out? And they are still yet to come out, because if they see one of the leaders who is a musician and is being there inspiring us is singing that, then abalala bajja kujja bayimbe. So temuwonona industry, temutononera space, though space nene, but mujje tuyimbe tuve mu bintu by'okulwana. Ffe tubaagala nnyo, actually n'okuyimba kwammwe kwamaanyi, ffe twagala nnyimba zammwe. Kuyimirira ku mazima n'abantu bajja kuyimirira naawe kubanga amazima y'ensi. That's the nature of it. Bw'okola omuntu obulungi n'ajja kukola bulungi, bw'okola omuntu obubi n'ajja kukola bubi. N'ekirala abantu abalina bushobozi obw'okumpiimpi mulekerawo okulikira abantu nga bina sho n'oyagala okujjayo simanyi mboloozi ogenda kwogera kwandiyo ogenda kola, ate ffe baffe tuli balokole bondi tuli ebintu tebikola mpola buuza tunduke. By the way, another thing, musonyiwe omuyimbi yenna ali eyo ng'obadde topromotinga nga nnyimba zo weewaga simanyi g'ofunamu sente, lwaki okola sho? Okitegeera ez'okola sho kati oyagala kuyingira mu bantu ba bulijjo obuukira abantu abanene abali mu bya bulijjo, tebajja kuwa bafaani bange basibe balina nze tebajja kuwa matu. Badde mbuuza Inkwine on behalf of his fans from Western Uganda. On behalf? Yes. So should we expect a collaboration with any of the artists from Western Uganda? I'm open. I'm open to everyone. I'm open to talent. I'm open to learning. I'm open to opportunities. Tubalowooza nti bwemmanyidde n'omuntu, nze bwemmanyidde n'omuntu mbeera simuwadde opportunity. Ola ffenna tubeera twewadde Katonda beera tukozesezza bukozesa okufulumya amaloboozi gasobole okugattako. Kyobulaba ne bwenfuna omuntu omuyimbi ne waba kamini nandaba ankoledde bulungi, nsobola nze kennyini omweyitira netukola, that's how it's supposed to be. Ekigambo mukyava collab, kyava kukola kijja mu kyetwala mu kijja kibeera kya mugaso nga kiggalawo. But no, I'm trying to help those ones that fail. So some things okay, all these dimensions, all the market, the words, they came from the deeds. You know something that is called a ring is where you're going to be limited. You have to sell a line. You don't cross that line. So for a name of marriage, Bambara ring into your way CBA. Evandagani. Holy Communion, ring. Mulwaniro mu ebyamakifuga ebintu bifunye ebyekisenge byamaka era emufuluma omulimu guba gugo n'ogoli guba mulala. Omukomawo ringing akina Palaso Alien tuwawe ringi abo ringi yaabwe bamanyi ffe tetukula ate mu byantegeka ebya boxing just to ate kati ffe tetuli cheap okukola ebintu ebitutasomerera nebitutuze tuli mu music kyetugeza kugamba nti mwenna abali eyo abalwanyi nga muli balwanyi naye nga muli mu music mutandika okulembeza ekyo nga mugenda eyo mutraininganga byammwe mujoininge such federations of boxing ekiye. It's nice because naffe twafunako kusharing, twakolako bikapowera, twaliko basamaso obimanyi naawe tujje tubikole. That is part of you. That's part of you. Linda omuzimu gujjo osamba omuzimu tosamba abantu. Kale tubadde n'endongo akayimba kasoose bakayisa batya? Baala. Ale n'ekirala abaana bwe kibatamanyi
I was telling someone wogende wa side za Palace abadde mu US they don't play with the hooligans. Atoyo omwana alina emputtu nyingi we waba asazeewo tomusobola kati nze newunya oli alien ayagala kuga kati alien y'emputtu ya Uganda twakitegeeza emputtu ya Uganda ng'abantu be bakuwaze tenali nyanyonye emputtu egende these are all my brothers by the way alien tukuze naye abadde awo Zambia, he's our brother. We've never chosen you know them, and he knows it's not different now. But all I'm trying to say that Katonda abakwada akakisa kakozesa. Okay. Yes, he's knowledgeable onto the music industry of Uganda. But let him remember that we are going Africa right now. Kati atanko kuloza ngaffe, atanko kuloza Uganda ejamura. But bajamuletera obuzibu. Oina amani, oina gali, but bro, control that gali. You controlling a good leader, show us that you are truly a leader from where charity begins at your home. So show us. Chulana Gambe, ye palaso, it's not a surprise because America, they don't play with nonsense. No, chijja kubwa. Ate America, ya musasi, America baku. Bro, let me tell you something. Aveku palaso. Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Olina meeting za kwanjula jangu tweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weyune. Silverback Lounge ku Salama Road okulira na Makindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku note 755 322 755 note ngeye eri ku WhatsApp oba note 2 note 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment. Time like where we go up to the vibration time. I don't know, say when you always listen to yourself trying to figure out how the years of the measurement is going to affect your home for now. Yes, sir. Sina bange wafi. Sina jendi nkuba bukubi kati benkubira byamanyi myaka kuba mnaye baretinga konsi. Sisi birentinga ko. So ndi mu moyo. Tuguse otunulira endonga gyetambulamu. Edduka kyekiterega okuterezebwa 225 ono tuterezeemu wa mafuta nyuma petrol kati ngeri gyabadde abuzeebuzeemu tutandika okukozesa ku waffe webale kuwa abantu masanyalaze twalaba Elijah Kitako mwaka oguwedde Elijah Kiteka wamu amasanyalaze mwaka oguwedde twaluwa ekyomwaka oguwedde awo oluyimba daawa omuwandiika oli muwandiikidde yennyini bwamwandikira muntu mulala ennyimba zino mpandiike ezibeerawo yenna ayingiddewo ne Bible olumu nemuwandiikirawo olumu n'awandiikirawo kati kyonna abakibuuse ge mafuta ge katojja n'amasannyalaze go ne gegatta n'agange netufuuka kampani n'olaba nga ate Uganda eyaffe. So edogo olina management by the way ng'ogyeko black market management yenina yekulina contract batugamba olina lifetime nze kati olinganga ya Ebony ze yo temenyebwa omusajja omugagga sigamba bugambi nze omu ku badirector omugagga omanyi kati ffe ojja wetegereza abantu abagagga kati nze tontunulira kuba ojja kutandika okunjagina tubeeranga bafalafala beeranga bamawube olina okubeera mawube kuba ate bano abatalina byabwe babirabisa nnyo nante baba batumye bakitongoze kibeko business tebete abagagga mutambudde mwekka abatalina sente batambula n'eggaali twatambudde n'ennyonyi nagambye olaba kati ffe tuli bagezi omanyi fe abantu kye tuli si mibiri it's not flesh, it's not what you see as the body. We are the image of God. So fe obwongo kyetuyita omuntu kyoyogera omuntu kyagenda okupiikinga. That's why whenever we see people sing, whenever they're not even with you like lively physically. So bonna abayimbi abali eyo bategeere nti eggaali ewaffe buli omu alina eggaali ekitegeera omuntu ajjayo emundu ng'ali bwogwa
n'abayisaamu enjegere ojja genda okima eggaali ng'omusajja ye yamukka nga gaali yamukka nga teggwamu masase kati ekyo kintu kirekerawo teri muntu asobola kusinga munneyo. Everyone here on earth has dominion. Yes, so boss. we just have to respect the system, the structure of us. Kuba eno bizinesi yaffe naawe gwe yeeyita omuyimbi onaakera ku makya abayaayi ne bagamba ntono tukubaninza ate ogiwe tukaabirire okitegeera ffe banno tulabise bulungi ensi banaye mulwana nze manyi muli bakale mulwana naye temukale tujabategekera maaki mwekube nzejja kuba sponsor naye mwekubira mu bantu nga ring teriiwo. You know something that is called a ring is where you are going to be limited. You want to sell a line, you don't cross that line. Freedom oba gwe bakubye bagakusinza kyovala ne mu marriage bambala ring nti oba weesibye eba ndagaano oli communion obeera omu ring mulwanira omu ebyamakibalagala ebintu bifumye ebyekisenge byamaka byamaka era emufuluma omulimu guba gugwo n'ogwoli guba mulala omukomawo ringing akina palaso alien tuwawe ring abo ringi yaabwe bamanyi ffe tetukula ate mu byantegeka ebya boxing just to ate kati ffe tetuli that cheap okukola ebintu ebitutasomerera nebitutuze tuli mu music kyetugeza kugamba nti mwenna abali eyo abalwanyi nga muli balwanyi naye nga muli mu music mutandike okulembeza ekyo nga mugenda eyo mutraininganga byammwe mujoininge such federations of boxing kiye it's nice cause naffe twakuleko ku sharing twakolako kapowera twaliko basamaso obimanyi naawe tujje tubikole that is part of you linda omuzimu gujjo osamba omuzimu tosamba abantu kale tubadde n'endongo akayimba akasoose bakayisa batya baala ale n'ekirala abaana bwe kibatamanyi wetugende wa I was telling someone wogende wa side za palace abadde mu US they don't play with the hooligans ate oyo omwana alina emputtu nyingi wewaba asazeewo tomusobola kati nze newunya oli alien ayagala kuga kati alien y'emputtu ya Uganda twakitegeeza emputtu ya Uganda ng'abantu be bakuwaze tenali nyanyonye emputtu egende eri these are all my brothers by the way alien tukuze naye abadde awo Zambia he's our brother we've never chosen you know them and he knows not different now but all I'm trying to say that Katonda wabakwadde akakisa kakozese okay yes he's knowledgeable onto the music industry of Uganda but let him remember that we are going Africa right now kati atandika okulowooza ngaffe atandika okulowoozereza Uganda ejjamuola but bajamuleetera obuzibu olina amaanyi olina eggaali but bro control that gaali controlling a good leader show us that you are truly a leader from where charity begins at your home so show us chibula nagambe ye palaso it's not a surprise because yabadde America they don't play with nonsense onomba kijja kuggwa ate America yamusaasira America baku bro let me tell you something ave ku palaso why you in America kumulira bro these are all my friends by the way ate palaso ina feeling waba yagala nnyo kati waba yagadde okulwana ojja muzikiriza enkero omulabe endoza muzimu aya basi so akayimba twasose bala ndoza producer nendelea si edadi and producer then whenever we do solutions tetwina just kubagamba bugambi but solutions that has to be in action I would love to make them an instrumental oluyimba bajje bekube bikonde mu music wow and I hope that song katecho chikola the most trending abadde bagala ebikonde babawagire no mu kulwana n'amaloboozi Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu otweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okuliraana Makindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku noti 755 322 755 noti ng'eyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 9 994 emu
Silverback Lounge, the peak of enjoyment.